Okay. Sharon share jakoleka. Anyway, tuaniriza we are back on Lugomvu show ekwana mutumbitse Thursday. Nze Sentongo Frederick Lugomvu yisizira okubera ngo tulaba abali bitundu bya Uganda ebyenjawulo nabali wabweru wa Uganda. Thank you very much. Thursday tubera tukogera kikwano. Muhabbat, how are you? Good, how are you? Obuze last Thursday mwali masala ga Sharita Mutawe. Mutawe. Oh. Sharita mazima wangu. Wali wuli pia Sharita. Kawesi. Ye Kawesi. Wali wuli vugi. Daddy Jeff. Daddy Jeff. Sawi la Daddy. Oh yeah, Jeff. That's Jeff. Anyway, mukulikeyo. Twavayo. Limkazi chayanire. Of course. And I'm happy for her. Yeah. In fact, mwagala kintu kimunti living his life, living his words, living public words. Yagalanya abantu abatambulira ku their words and their likes. So sibantu kyebakwagaza na kyebakwagala mno. She bought a man that everyone didn't expect. Ngabamanyi oba letani. Sigun babye musajja ngatamanyi na mawuliro okola wambate nkola yo mu America mu bana. Betaga abantu abakakam, but she deserved a good person. She's a good woman. Yeah, of course. I've worked with her for some time. She's a good woman. Ate yagamba nti mukama mwebaza ampadde chance okuba omukyalo omufumbo omulundi omulala. Nagamba abakyala temuggwamu ssuubi namujja ko interview ne bejiba mirundi 10 paka lofune as long as you have a chance and you're looking for that exactly person agenda okuwa emirembe n'essanyu, please go on. Naye temutuuka 10 nedda. Tosaate kutuuka 10 but anyway. But as long as kino wekigaana you move on tobera mu situation banandala batyanga nvuddeyo nakola omukolo gw'amaanyi biki. It's your life. Yeah. Today's show agenda kubera a bit tough. Nkulaba mpadde kalamu. Oh my God. Tuyina ebintu bina. Okay. Wandiika omukyala gweteekawo omwami. Nteekawo omwami. Like a man. Nze ku mukyala gweteekawo omwami. Toteekako namba, teekako kasaze. Okay. Omwami. Abaana. Omwami husband. Abaana. Kids. Omuzadde. A parent. Omulimu. Job. Ebintu bino nga bwe tubiwandiise bye bintu ebisinza okusaanyawo obufumbo. Buli kintu kiyayaanira obudde. Omulimu gwagala obudde bwo. Bw'otaguwa obudde n'obuwa famire gugenda gusaanawo. Abaana baagala obudde bwo. Bw'otabawa budde n'obuwa omulimu abaana bagendako. Omuzadde ayagala obudde bwo, of course tolina kyosobola musasula ku bye yakolera okubanga yakuzaala. Bw'otabuwa budde n'obuwa omukyalo banomuwombwa omwami mugenda kufuna obutakkaanya obwagenda kukyawa omwami abagenda yes naddala bwaba saidi yajja kukyawa omwami bwaba saidi yange buli kimu nga nkikolera waka yes mujjukira ku bye yankolera agenda kukyawa saidi eno. Omukyala ayagala obudde. Omukyawa bw'otamuwa budde n'obuwa n'obuwa omulimu oba abaana oba n'obuwa omuzadde agenda kunyiiga. Kiki ekyandibaddemu number 1? What should be considered first and what should be considered second, third, up to fourth? Ku bintu ebyo. Basically our topic is today is on time. Yeah. Nze ng'omukyala byonna tubyagala. We have all this in our family. I have a husband, I have the kids, my parents are there and you know mulimu. Chiche nandi consider is the first. Chiche nandi what the time first. Oba tutandikire ku kyokuna. Eno tutandikire ku kyokusatu. Tutandikire ku kyokusatu. Chiche want to consider as the first. On this four, I have a husband, I have kids, I have my parents and a job. Or should we say your parents or your parent? Because for abasajja wesanga love yaffe bera ku maama. Abasajja. Kati gwe sinza basalirawo simanyi nnyo naye mbalaba nnyo nga muli nnyo ku taata. I love my dad more. Yes. Kati ku taata, ku mulimu, ku baana ne ku mwami. Essaawa zino nganze Sharon. I consider job first. What? Amaka gasaanawo. Omukazi osobola okulivinga without job kubanga omusajja akola. Ku generation eno we no longer live for men. Like it's going to take care of me agenda kumpaako awe tata abazadde bange bana abalabirire alabirire abaana bange
nange omuntu andabirire. Nina abakazi bangi bempulira nga bagamba nti I love you so much even I can resign from my work nenzija nembeera naawe awo nga nkulabirira bikyakola ku mulembe guno. They are lying to you, baba bakulimba. Omukazi waba ategeera. You can't tell a man I can leave my work just because I want to get married. Omukazi teyandi resigninze lwa maka lwa bufumbo. What if you resign for a man ate nga resigning because of you? Ndaba abasajja, me give you an example. Abakazi tutuuka okuzaala ne bakuwa leave. N'abasajja mukazi waabwe agenda okuzaala osobola gamba bakama bo mumpe omulimu kyala nga agenda kuzaala. Mumpe leave. Naye empaya abasajja bana asobola olekawo omulimu akulabirire ng'ozadde. Kubanga ne ssente ozaagala. So nakyo vaa naye consideringa mulimu first. Kati oconsideringa mulimu first. Oyagala ssente. I need money. Naye tyate abasajja kyebajogera nga bw'amala omukuba n'amujjulira ekigambo ekikulu kyeyansuubiza nti okufugwa kw'abakazi kuba kwe kutyo era buli lw'okaluba ofuuka kyetere nanyumiza kajjooni akamusumbuwa teebereza ennyumba gye yezimbira mbw'okamukubira ng'omwona olubala. Kakati lwaki nkuyimbira akayimba kano? Omukazi okuba ne ssente osigala weetaaga omusajja. Kituufu nati kati wano kyo topic, the question you asked me, what do I consider first? Kubina ebina. Nze nkuwa ango ya nganze Sharon. Okay, nga gwe. Nganze. Omusajja asobola okulekawo? Naye nga manyita I can take care of my parents. My kids are well. Tugende maaso. Ekisooka mulimu. Mulimu nze nga Sharon. Sharon atutte omulimu in number 1. Tali bulamu bonyuma ngomanyi you can get what you want yourself. Nga totunuulira musajja buli kimu. Namugamba njagala paadi. Because you're home, you've given him much time. Soka webuze. Kuona wana. Nywamu. Okay. Nywamu. Njagala abakazi abavumu nga mwe nagambye nze saagala nnyo muntu I'm sorry since sina love. But sikiririza bantu ababeera controlled by love. Yes. Love ejja neggwawo. Naye waliwo ebitaggwawo. Nywamu akalala. Okay. Otute mulimu first. Second tusigaze bisatu. Tuyina omwami. And see parents. Let's be specific. Okay. Abakazi mwagala nnyo bataata. Yeah, I love my dad. Ffe nga ffe ba maama. Maama. Era olutalo lubeerawo olw'amaanyi lubeera lw'aba maama. Era mwe mbufumbo gye mubeera. Taata yaga nti muwala wange oba akulemye munzirize wano. Ate maama we yagamba nti mwana wange ddayo ofumbe. Kati ate naffe gye tubeera wesanga nga taata yatusindika naga mutabani ddayo. Omusajja ebyo byogambye twabimanyira dda. Ate maama naga nti bubanga bwoti bwogenda okwisa mutabani wange muleke. Temunnagwa ndowooza owulira embeera eriwo nti ffe bamaama batufaako nnyo. Era tewali maama asobola kugumira kulaba mukazi ng'atulugunya mutabani we. Kyokka ate taata asobola omuga nti mutabani bw'olaba ng'akusumbuye mu kifo ky'okwawukana ogenda n'obeerako mu banno. Tolaba nze bwe nakwana nafunayo maama wo ow'egye. Naye togamba maama wo nze nyinayo gundi maama wo wankyankalanya wano. Ngende wa Sharon nenzikakkana. Kakati wano we tujjira. Gwe tusigazza omuzadde. Tusigazza abaana. Tusigazza omwami. Ani addakaawo? Kati awo nja kudda ku mwami. Omwami. After my job, I'll consider my husband. One, why? It's him. Gwe mmanyi nti omukyala alina ne woba olina ssente ezisembayo, you need a man. So if I have my money... Nina kyenjagala okubuuza. Walaba story ya Yesu muto. I'm sorry, so ndiyagadde musa mumbozi. Yesu muto simumanyi. Waliwo scenario ezaaliwo omukyala batuuka omwami nga oba yamukola ki oba yamwagala nnyo neerabira family yonna neerabira abazadde buli kimu. Omwami yasobola okwerabiza abazadde? Nedda. No, kisoboka waliwo abazadde nga tetubondinga. Let's nga buli kimu kiri okay. Tewali mbeera nzibu. Always okay no. Omwami asobola osobola okuleka abazadde bo olw'omwami wo noga nti abazadde baga nti omuntu oyo tetumwagala kiki noga nti ku lw'omwami wange mwemba fiirwa family ngifiirwa. Kati ekyo nze ng'omu I can do that depending on ku kiki bazadde bange kye baŋŋambye.
Okay. If they tell me Sharon Mzajo, if they have a reason to why they want me to let that guy go out of my life. My parents want the best for me. Waba munemeseza balabazene benzi mbagambye buli kimu China family java, they're like no Sharon tetumukwagaliza. I let go. Katuzeko mwami. Yeah, mwami. Number 3. Number 2. Yeah, number 2 mwami. Yes, after my job, I'll consider my man. Because kati nkuze, I need a man. Nkuze. After my man, my kids will come. Number 3. Because my husband and me made these kids. So after I have my husband time on Jimuwade, then I can give my kids time as well. Until we are doing good, we as parents can never about our time. Number 4, that's parents come for. Do you know why? Nkuze. Wenjagala kubuliza. You have to, choosing a home. Kuchinachi. Either lose your parent, lose your father, or lose your husband. I love my dad so much. Either lose your husband, tata agamba omusajja oyo akunemeza. Okitegera? Laba olutalo luno njagala olutunuulire. Oyina kulekako omunoga nti ekiba. Kibe. Tata agamba atya? Okusinzira ku mbeera eziriwo. Mwana wange. Bw'ogenda n'oyo omusajja. Na byonna ebibaddewo. Na buli ekikoleddwa manya nti ffe tukoze ki? Munzaalo kusa. Si kuzaalo, ekyokuzaaluka tukireke. Naye manya nti connection eweddewo. Between me and you. Between me and you, connection eweddeyo. Ekyokuzaaluka kya busiru abazadde abakikozesa ennyo okuzaaluka bya kidonge bya kyalo nnyo bya bulogo n'obulogo. Nkuzaalukuse omuzaalukuse muzzeeyo mu lubuto. Naye relationship eweddewo. Tewakyali that relationship, tewakyali mukwano, tewakyali kwewuliza. Anti wasazeewo genda naki? Na musajja wo. Omusajja agamba bw'abanga taata tosobola kukkiriza kumujja mu bulamu bwaffe nga gwe buli kaseera taata okitegeera tosobola kukkiriza kumujja mu bulamu bwaffe. You have to decide either you go with me, you leave your father, or you go with your father, you leave me. I either leave my dad for you, or you leave, or I leave dad. I come. You either leave dad for him, or you leave him for dad. Bonna bakkayanira baagala mukwano gwo. Wow. Koloti. Nywamu. Tofaayo. It's a hard one. Do you have a pen and a paper? Oyinaba? Oyina bibiri. Oleka taata n'ogenda n'omwami ng'okimanyi taata tugenda kuddamu kufuna that connection, oba oleka omwami n'ogenda ne taata ng'okimanyi nti omwami gw'oyagala okuzaama togenda kuddamu kufuna connection naye. Wow. Okay. Kanjogene, what I can do me at Sharon. If all is, let's talk about this. We are bonding. Everything is moving on well. My parents have been there for me. My man has been there for me. Tata wange ya playing a mulimu gwe mbulamu wange. Yanzaala yampeerera. Nsomi am well off. I need a man to marry me. Tata wange si agenda okumpasa. I go with my man. Because I'm starting my new life. Tata ya akuze. I yetaga this comfort of child, dad and... I Sentongo Frederick Lugongo. Bwe mbanga nze ngenda okutta omukwano gw'oyina ne bazadde b'omukuleka. Katolaba? Mbuuza lwaki? Okay, Raj. Oluusi sinze nakusookerako. Togenda kufunayo kitaawo omulala. Togenda kufunayo muzadde omulala. Naye ate osobola okufuna omusajja omulala. Kati ate gwe ngenda okufuna. Still. Omuzadde gwe kyotunuulira nti kino kala kasoga nti genda. Naye osigala oli wa musaayi gwe. Yes. Omusaayi ogwo temusobola kweta naye ate Musajja tusobola okweta. Musobola okweta. Kati okirota ku makyano nti nfiirwa taata, nfiirwa obuzadde, nfiirwa obuzadde, ngende n'omwami. Do you know why I've said this? I let my parent go ningamba ngende n'omusajja wange. That is if things are moving on well. Ntata ono yampa buli kimu kye nali neetaaga ku myaka gye neetaagira mutaata, ayina mukyala we. Sigenda ate kulemwa bufumbo nga nze Sharon because of my dad.
waliwo family ezootuukamu nga honestly bagala nnyo abaana baabwe naye nga tulina okuba nga okuze kigenda beera kankula emyaka 35 ndi waka cause you love me so much I'm your child. Tagambye kubeera waka tagambye kubeera waka waliwo ekiriwo waliwo ekiriwo wakati wammwe nti bino byonna bigenda okujja olutalo olugenda okujja nti you decide go with him okitegeera nti lugenda okujja olwedde wabawo ekiriwo tewali muzadde atayagala mwana kufumbirwa wali mutandikwa nti I can let you go my man go if my parents have said nti tebakwagadde due to some reasons. Whom can you can sacrifice a man to go because osaana okundekawo. What if my parents are saying something I'm not saying? Newe kibanga kino nti daddy wange njagala njagala muveeko. Sekyo ekyo kyabusiru. Then I let a man go. Sajja asobola okutwala n'omwemaliramu n'akyuka. Nga go sacrifice nze abazadde otowuza kye bakugamba. We see people yanga mukazi otomuwasa notokola bwoti na insisting due to the feelings abayina eri omuntu. They end up separating. Nkiraba nnyo mbiraba nnyo omuwala n'agamba nti mwe mwanzaala byaggwa kati ono bwe bulamu bwange naye nga gwagamba bwe bulamu bwange yakafuna abasajja nga basatu bamwe bakako. Anti katolaba mukulu Lugonvu. When it comes to parents and us, the kids, omuzadde watukira okugamba nti Lugonvu otajja kuwasa. There must be reasons. Sharon, owulira otya singa omusajja akulaga nti nkwagala nnyo naye ate njagala nnyo mama wange okusinga. You love me so much. I love you so much, but I love my wife, my mom more than the way I love you. This is a serious show, nange. Otabula ati njogera. Nkwagala nnyo era sikuinaako buzibu. Era buli kimu kyonsaba nja kikuwa. Nsobola n'okugulira olugoye nga sinolugulira maama. Nsobola n'okuzimbira ennyumba ennene esinga eya maama. Naye njagala maama wange okusinga we nkwagala. It is okay. It is okay. Tofunamu bujja. Waliwo ate abakisuusa n'onyiiga. Naye if I come to you nga nkimanyi nti your mother is your life. Making sure I'm playing a part yange nange okuweninga obulamu bwo mbere nga ndi kitundu nti you consider me and your mother. Of course. Yes, nemanya nti if your mother is not there, just giving an example, I can still take that place and be your mother. Owulira otya ng'omusajja alina ebintu by'ati okugamba naye nga atasobola okugamba mama. If I'm your wife, I need to know everything before you go to your mother. Because the was no zendi mbulamu bwo. She did her part. Kati nze. I need to know A, B, C, D up to Z before you even go to her, Sharon. But then ndowooza. Ne olaba tabangambeko maama cause yaba mukulu kuffe. She can advise us. Sharon, osobola. Sijja kugerezaako. Kangereze ku muto. But is so in love with her boyfriend. Oyo musajja walwala endwadde ezimu ku nkambwe. N'atandika okutanaka. N'atandika okuddukana. N'atandika nga wabeerawo n'asesema busesemi. Bakyusa mukyuse wakapiira. Okimanyi nti muli bangu okutuleka. Abakyala tugenda. Naye ate maama tagenda. Yes, omanyi lwaki. Kati gwe oyagala nkwagala okusinga maama asobola okumbeerera mu buzibu. Omanyi lwaki nti waba onjagadde n'olaga nti Sharon you number 1 gwe gwennyina nange sobola kuleka. Anti number 1 naye ate maama asigala osobola kusuula maama mu kasasiro. Asigamye nti musuule naye ffenna ababiri you love your mother first. Yes. Tasobola kulekawo nange mba mukyalawo nga wandagirawo in the first place. Nkiyenze. Tuyina 100. Oyagala nkuweeko mmeka maama muweeko mmeka? Mama mweko 95. Zompeke 8. Because she's your mother. Atugabanira mu 10. Mama mwe 10 ze mpe 9. Okay. Nkwagadde. Mpe 9 because she's your mother. Naye ate nkirabanga. Naye wali olabye nti abakazi batono nnyo abasobola okikkiriza. Ya kuraki nti mukisuusamu abasajja. Kati tulina kye tuplanning okukola nze naawe oba nga kikolera nze mama badde nno ndowooza. Sharon ngende mwanjule. Why don't you talk to me? Why do you go to your mother first? Memo tubakyaya by the way. Bamama bamwe bakazi balungi nnyo. Naye abasajja batukyaya bamama baabwe. Anti yamanya mama najja
nakugamba ekintu mwase temunnamaliriza nyumba yammwe gwe bwosula naye mu buliri ngamba mama nyumba ki ate muna ebigombe naŋŋamba mwine nyumba gye muzimba ennansana bw'okoma nekubuuza nagambako maama gwe nja kugamba nja kutwalayo ng'ewedde mama yaŋŋamba ebifo ewange mama luli mwayomba byaggwa no kakati ekyo kyo kiba common in fact kankigambe era ekyo bwe kiba nga kikupangulula okyapangulukanye kipangulula abakyala mbuuza lwaki buli lwonyiiga nebbaawo omuntu gwe yeesiga mu bulamu si mikwano gikati ate mmwe bwe bunafu bwe muyina nti gwe bwonyiiga bbaawo nebbaawo ogamba mikwano gyo ne gigeya omusajja olw'okuba nti talina muntu gwe yeesiga asinga nnyina bw'onyiiga nebbaawo kati kino kankigaye nti buli kye wali okoze ebbaawo ekibi maama wa akimanyi nazaalawo yes ne bwoba nga omaze ebbanga lya wiiki nga tolabirira mu bbaawo nazaala akimanyi nawe olunaku lumu wava ku mulimu ssaawa emu trust me wakati otuuka okukonkona ennyumba yategedde dda nti anti wuyo kati akomyewo yakakonkona maama simanyi okitegeera. But this brings us to this. Do we need these parents relationships zaffe kubanga abasajja mubateekamu nnyo ffe abakazi tulwawo okuddukira mu bazadde baffe ne muddukira mu mikwano naye ate emikono gye gisinza okutta obufumbo bwamu. So should we include parents? I think sometimes bwekiba nga kyeta si buli kimu waliwo abakisusa fine buli kyoyagala okukola noyita maama buli kyoyagala okukola nogani maama no ekyo kisukka naye mu kaseera akasoomooza nga tunaddukira mu mikwano sooka oddukire mu bazadde. Omanyi waliwo abantu abali ebweru kino ekintu kiruma nnyo bayirawo abantu bangi nga omwami yagenda kukola naye nga yaleka mukyala we nga bafumbo naye nga ssente zakola ebweru aziwa maama we kikyamu no omukazi yandibadde amanya nnyo budget y'okusinga bbaawo kati bamaama baabwe okusinga maama wo bamaama baabwe bebamanyiza nyina mukwano gwange yaŋŋamba I need to call my mother nsooke mugambeko oba omukazi oyo tumukolere birthday ne mugamba really ayita maama amanyi bya birthday nati maama wange yalina ssente zange amanyi nze ate nyina abantu besoogera nabo mboozi nze mulimu abasajja nga beeyisa kikazi kati oyo omulaba alimu olukazi lungi. It's my fun. Abera ku WhatsApp yange nangamba Sharon this, Sharon that, but yangamba ne mugamba omanyi. Aite akubire mama we. Ompe sente za birthday ya mukazi wo. Fene bwe mbanga ngenda kwanjula. Ngogenda kunyanjula. Oba kukyala. Nze ngenda ne ngamba mama anti mama. Eno nga 12 wesibe gomesi. Anyway tebajjayo. Ne mama nga 12 ngenda gira. Okitegeera? Naye sigenda mubuuza nti mwanjule ne bwe mbanga nyina kye ngenda okukola sikira ku nti maama nkafunisa olubuto. Okimanyi nti abasajja abamu mugenda ne mugamba maama bammwe maama nafunyeyo omukazi owokubiri maama amwe ne babisirikira. Ate ekyo kyangu nnyo era bamaama bamanya ebyama byaffe bingi nti omusajja bwakeera ku makya nazuula nti Sharon obonyaabonya omwana wo owokubiri and in fact let this be open ng'oyagala omusajja akwagale kababeere nga bapya obanga bakadde kati kino nkigamba gwoli mukazi omusajja asobola okulekawo olw'abaana be era bw'okera ku makya nga tasobola kwagala baana ba musajja tuba n'ebintu bibiri abasajja either abasajja in fact kati kino kankigambe abasajja boolaba abali well off ng'obalaba obeesimisa balina ebizibu bingi balina ebintu bye mbafugiramu nasigala ng'ewaka waali nga batulugunya abaana be bano betubasanga na oluusi ayinza okuba nga mupya ebimu tetwagala nnyo ate mulimu ensonga ezitalina kukunobya Sharon bw'oba onaafu no saagala kikutuukeko naye mulimu etalina kukunobya ne bazaala omwana nga mbadde mufu mu myaka 8 nga wa myezi 2 ekyo tekikunobya kino kyegamba kakati no bine bintu tuve mu lwali tukofutogera bintu bya ddala siwagira abasajja kikola naye tekyandikunobeza kubanga waliwo oluusi ensonga ereetero kikola omusajja asobola okugumikiriza n'omutulugunya okumala emyaka ontegeera natukanagana nedda ekimala abasajja obalaba twali wano okutooka abasajja bafeesinga ebintu bingi kakati kino kankigambe omwana oba omusanga naye oba zebuzi bw'oba okyayagala obufumbo bwe mububeerewo kola ekintu eki yagala abaana
yagala abaana not pretending kati kiba mirundi ebiri abasajja abamu bwe bati bwe bakola bwakeera ku makya n'akulaba ng'olina embeera enzibu gy'oyisaamu abaana be asobola okusirika tekitegeeza nti akwagala nnyo naye talina buddukiro omukazi muyina obuzibu era yagalanga nnyo mukazi wo singa abanga ayagala abaana bo bano bozza nabo abebbali betusanga mu bufumbo waliwo abakazi nga ne bwe mumusanga nenkimanya nali ku function twali Bugerere the other weekend show mwagiraba ey'omwana Fred musajja kati maama we yamwegaana yamuzaala ng'aliwo omusajja omulala mwagala n'amusuleyo n'amuva nako n'agenda n'omusajja omulala naye bakazi bajja era yasinga kusiima bamaama be bakazi bajja be baamukuza be baamutundulanga envunza be baamulabiriranga ng'oyagala okuwangula omusajja kino nkigamba teweekuba perfume zi Dolce & Gabbana zi Versace toyambala bugoye bukunukira bulaga makundi togula bubina togula bizigo bigenda kwerusa toteekako smile eringa amata toleeta buwumbi bwa nsimbi waka ekiwangula omutima gw'omusajja kwagala baana be ne bw'onaaba mulungi otya ng'olina buli kimu nga toyagala baana be naye tulabye amaka mangi omusajja ng'omwana atuuka okugenda mu ssomero oba wa university oba waki omusajja ng'akukutako kusina mukama Sharon kwata ozokwekatakulaba you get me era abasajja bangi banoba in fact kankigambe abakazi mwe muviirako abasajja okunoba kyekiri biba mirundi ebiri asobola okubeerawo n'agumiikiriza n'okulaba nga otulugunya abaana be n'asirika nga talina kyakkola n'asoba nga toliiwo n'abuyita baana bange mbaagala nnyo muwulidde era abakazi bangi tubawulira n'abaana bangi nga bakuzinaga nti taata yali atwagala wadde maama yatutulugunya taata yali atwagala sinenya taata ekirala ekibeerawo omusajja bw'alaba ng'omufuukidde ekizibu era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga abasajja abamu bw'aluzinga mukazi we oba afudde oba ki tebaddamu kuwasa kubanga abaana bange kati abamu kye bakola ne bw'aba nga yakuwasa n'alaba nga kisusse asobola okukwata abaana be n'akuviira n'abatwala ewa maama we oba n'agenda nabo n'abatwala ewa maama we oba n'agenda n'abeera nabo ne bakuleka mu maka n'agenda n'abaana be oba ebiseera ebisinga babaddusiza nnyo mu bajjajja you get me kaakati kitegeeza nti tewali musajja asobola kwagala mukazi okusinga bw'ayagala baana be tumwagala nnyo abaana bammwe lindamu katini okay hey you have a pen and a paper tuwandi labayo Sharon abaana n'omukazi omusaayi gwe teguli kuvaamu naye mukazi waali kuvaamu tulabye abaana bangi nga be bajjanjaba ba kitaabwe and sometimes I shed tears kubanga nsanga cases nyingi zino omukazi yalekawo nolaba omwana nga yajjanjaba taata nolaba omwana nga yalabirira taata ffe bino byonna bye tukola tukaddiwe baana be bagenda otulabirira simmwe bwe once I raise well my kids bajja kunfaako naye bwe naasuulawo abaana bange n'enzijeewo abaana bange bajja kunkyawa abaana bange okunkyawa society enkyawa society okunkyawa family enkyawa era kya busiru nnyo bw'oba ng'oli musajja ng'omukazi asobola okukuviirako okusuula abaana bo omusajja you rather lose omukazi omulungi nga bw'olaba baani abalungi okuzaama n'osigaza abaana b'abalema but we've seen some men alekawo abaana be olw'omukazi n'abateeka mu kyalo ewasenga waabwe ne babeeviirako naddala ne batabalabira yes kati ate ekikoyongeddeko ekabi nti waliwo asobola okubakwata n'atabeera nabo ng'abeewaza bino naga nti ojja kuntulugunyiza abaana bange n'afuna wabalabiririra naye ate waliwo omusirusiru abasuulawo n'abasuula mu kyalo envunza ne zibaluma ne badde ne bali ebicepere abaana nga babonaabona naye okimanyi nti mukulugonvu waliwo abaana abamu nga bo babi gye bali we have seen cases
nga ogenda mu mbaka nosanga abaana b'omusajja n'ogezaako obbagala n'obaagala honestly ne bakusasula bubi omwana agamba kitaawe ne dadi omanyi mama saamwagadde omusajja n'agamba naye kati ono okuululinga obulamu bwange mwana bwana nze muzaala kamuteke wa jjajjaawe mbeere ne mukazi wange mu ddembe we see those scenarios oyina akuza abaana akuziza abaana b'omusajja abaana 6 kids basanga n'omusajja Sharon, my God, she's crying up to now. Sharon Mirembe nkuwasa. Oli mwetegefu okubeera n'abaana bange. Era ndaba abakazi banyine nga nti nze bw'abanga akimanyi nti abaana be ngenda basanga waka bwe batasobola kujja abaana bo wano nze ngenda. Nze bakinkolako nga ndi muto omukyala eyankuza yagamba jjajja wange either yagende jjajja wange n'amugamba kati gwendeka n'omwana wange gwe genda. My judge said it. Nchejugana bulungi nnyo. Yamugamba ojja kundeka tewali musajja ate mu bintu bimukeranga ku makya ne mwesirwalizamu n'okusinika amannyo. Tosinikiranga amannyo mu musimanya bw'otajjawo baana bonze ngenda. Abasajja oba omaze okugamba nti ngenze era olabira omusajja omubuyabuya n'omusirusiru kwekeera ku makya n'agamba nti abaana mugende nsigaze maama wammwe. Naawe kennyini asigadde mu bufumbo ng'abaana bagenzi ogenda kuba mu bufumbo n'abaana bajja genda baboneebone. Ekikulaga nti omusajja gwe nafuna mulungi nti alyagala n'abaana bange kwe kwagala bano b'omusanze nabo. Omusajja bw'atayagala baana b'omusanze nabo okireta ku makya n'omuga nti gwe bajja baagala. Nze omukazi Sharon ne bw'onnyiiza otya ne bw'onkola ekibi ekisinga ki ne bw'ojula okumpa obutwa ne bwoba nga wali weekobaana n'abaana bange neetaaga akakisa kamu. No. Nga timunjagala. Wateekamu omutima omubi abaana bange ekitamu mubi mumuwa obutwa kubanga abaana gye bali abo tubalabye ne beekobaana ne maama. Neetaaga kimu kukukwata n'enkuyita negamba muwala wange Sharon nkimanyi temunjagala. Era singa bagambye nti nze ndi wano tewandize. Naye ekikumpisiza kwe kugamba nti siri bakyawa muli baana bange temunzitanga. Wow. You hear those words? Nti nze abaana bange okunkyawa buvunaanyizibwa bwange okubaagala. Si buvunaanyizibwa bwange okukyawa abaana bange kubanga bankyawa. Nze omukazi tosobola kukkiriza olulinga baana bange otuuka okubankyaya nti temunjagala maama yatugamba oli mubi. Nze okuba ndi mubi. Laka tukolayo topic nga y'abaana because manya kubuuza ekibuuzo kinene ate kiri ku baana naye tetugenda kiri fine. Yes. Abaana ffe abaana tulina abaana abasinga nga balina obuzibu ku bazadde baabwe. Olowooza omwana yandivudde ku kyokuzaala okukyawa muzadde we n'agamba maama oyo ne waba alina buzibu sisobola kudduka gy'ali. Naye ate cases tuzisanze nnyo abaana bakyawa nnyo bataata. Bamaama. No, nze nkirabye mbuuza lwaki. Nti bataata balina obudde butono nnyo obukyayisa abaana bamaama baabwe. Kizibu nnyo okusanga omusajja naga nti maama wammwe n'oyo mubi. Mama okitegere nti Sharon ne oba olina kye wankola kyova olaba omusajja omutegeevu era omugezi toyombera mu baana. Omukazi bw'akuvumenya n'owulira nga kisusse omuzabbali anti oba tokyamusobola odduka. Abasajja, oh my God, I have seen these cases. Omusajja afuluma mu nnyumba n'adda ku lubalaza n'atuleka n'akaaba. Ekitukaabya si lwakuba onvuma naye onswaliza mu baana. Ekitukaabya si lwakuba onvuma si lwakuba ontulugunya si lwakuba ogenda kunzita naye ondesa abaana. Omutima gw'abazadde gwonna era kyogamba nti kiva ku ki ebiseera ebisinga mu kicreatinga. Bamaama bakoze kyamaanyi naye obanga olina amagezi tokyayanga baana kitaabwe. Tokyayanga baana maama waabwe nti maama waabwe ne bw'aba alina kye yakola ng'ayagala okuwa obutwa oyita omwana omu nomugamba ekyanzigye wakasi lwakuba nali sibaagala baana bange naye nyina bisobola bagamba bw'oli kula ndibigamba. Omwana oyo agenda kukula amanyi wadde yakukyawa naye gaga nti naye taata alina ekintu kyeyagala ng'otugamba. Olisanga fe abasajja tolina kyosobola kukola musajja n'akaaba okuggyako omwana. Era nze omwana okeera ku makya n'ankyawa ofa mba sibalina makulu. Bino byonna byetukola tutukolerera bakazi. Ekitegeeza you consider kids first ku bino ebintu ebina bye tuliko.
bonna ba mugaso. Who do you consider first? Tokkirizanga baana kucha ya maama waabwe. Naye ate bwe kibanga yembeera nga kuba nga bwe twagaye nti ku mwami ne taata nti taata agende sigazanga omusaayi. Kati gwe ku maama kubanga bano abaana tebagenda kufuna kitaabwe mulala. Ku maama maama si musaayi gwejjukira. Mama nanti mama ndi musaayi gwe. Sikitegeera bulungi. Naye manyi kye tweddira gwe gubeera omusaayi gwe. Omusaayi nti tulina ekitugata nze gwolaba bansala ku kirira akaliri bansala ku maama. Bansala ku maama. Kati kankubulire kino. Ndi wankima. Nsobola okuleka taata nengenda ne maama ow'engabi. Nnyo. Lwaki biri mirundi ebiri. Osobola okufuna kitaawo omulala tosobola kufuna nnyoko omulala. Mama akira kunkyalanga nti si akuzaala. Ne bw'obanga gwanzaala bansala ku kirira kya maama. Tomanyi gwe maama. Simanyi kubanga simanyi mukwano gwa maama nze ekizibu kyennyina kati. Tosobola kugaa nti njagala ennyo taata ekyo kiri mufa abasajja. Abasajja kino kiri so common n'abalenzi obalaba nti abalenzi baba batwagala. Naye ate bangwirwa nnyo ba maama baabwe. Era abalenzi basaasira nnyo ba maama. Yes ba maama. Kyokka abaana abawala basaasira nnyo ba taata. Kati ye wange mwagala kubanga nkuze naye. Si kyekyo kyekka. Ne bwe mwandibadde mu family nga mulimu maama ne taata. Wandyagadde nnyo taata. Towakana nze ntirabe. Because I've seen my friends baganyo ba maama baabwe. All my friends, mama bawe first priority. Mugamba ngenda wa daddy ne Sharon. Ngabawala. Yes, ngabawala. Kizibu nnyo tekitera kuba. I've seen a lot of my friends. But in fact kino kino kajigambe. Bana abantu tebageraageranyizika. Nze njagala ndabe side yo. Tebageraageranyizika. Ne mama, who do you choose first? Nga nange wabimbuuziza kati nze guess the host. Omukyala ne mama. Ne mama, who do you consider first? Mama. Lwaki mama? Tasobola kundekawo. Tali ndyamu lukwe, tali mmimba, tali nkyawa. Tewalibawo condition unless otherwise. Erireetera maama agamba nti newankubadde naye nkulese. Wow. Ku mulimu ne mama, who do you consider first? Because your mama needs money. So mama n'omulimu. Mama n'omulimu. Mulimu. Nguleka. Singa mama teyanzaala sandibadde na mulimu ogwo. Mama ogenda muwa kinga talina mulimu. Kati kankubuulire bino byonna bye twogera nti singa bakira ku makya ne bagamba nti maama waakwetaaga nga bakukozesa oli ku mulimu wakatuuka negamba nti maama neetaaga ali mu ddwaliro nonga nti olina okukola ojja mulaba futa nze siba na next chance ku maama era nga bwe siba na next chance ku famire yange nti family yange obanga ina we neetaagira leave alone ebyakajanja sisobola kati wano tujja kutuukaundoza wakati w'omukyala n'omulimu naye ku maama bwe kibanga nsobola maama omugamba nti ninda amukonkola ki kamalirize wano kubanga bakitegeera naye bwe kibanga kiri agent nga kiri agent emergency. It's an emergency naye nga ne kumpewo tikitiki bubala ogenda kumpewo you have a live with the president. A president? Yes, you're going to president? Yes. You're going to interview the president of the country and your mother needs you. Who do you choose first? This is a job. Mama. What do you Kati labayo. Labayo. Nebo bompadde empapula nga zigenda kusayininga kawumbi. And I receive a call nti mama wali mu intensive care. You leave the money. Intensive care yetaaga sente. Yetaaga sente. Kakati ekintu kiri kimu ekitanzirusa nnyo ku mulimu kuziika. Manya kitanzirusa. Funga manti ali mu intensive care. No. Atenziruke nga sigenda muwonya. Nzokera ku makya. No. Okera kweyo nkola ya kibuloka. Okera ku makya. Nonga nti hello. Gundi wafudde. Nfuna shock. Naye program ngimaliriza. Wamulungi atulaba. Njagala kubebaza. Ondaba bulabi nti nkyuse njagala kubebaza. Kubanga mutambudde naffe okuva gye twatandikidde naye mawulire si malungi funye wano call omuntu wange bw'ati agenze nga sheekoze ki ewedde kubanga nkimanyi si kyalina kyenziza naye waliwo embeera nga nyina kyensobola okuzza nga wendi tewali mulimu gulinsingira muzadde
kati kamwe ekisinga obuzibu tulabe abasajja baba twagala mu nsi muno yo mukyala wa ali mu ddwaliro agenda kuzaala mama wo yakoze nawe appointment nga akwagala essaawa omukyala azaale mu leba anjagalira ki mama mugaya naye mu ddwaliro mukebera ku magulu ngenda wa mukyala naawe tulekeze nsindikaddeewo kyayina kyala kyendeeta olina na appointment ku mulimu with your bosses a meeting a simple meeting what do you do oba mama wali stuck mu town alina okuddayo ewaka mama wali mukyala wali mu ddwaliro and your boss needs you for a meeting. No, but nanga sina bensobola bawa. Bonanga nga gwali everyone needs you. Your mother kwetaga, your wife needs you and the job as well. Job. It's considered a job first. Yeah. I was right. Job. Mulimo. Era tobanga musajja omusirusiru aleko mulimo olw'omukazi. Do you take your mother out? I mean, sigoweka, but it's just a question. Mama abeta kisogenda out oba boba basana bagulira bukade embatwalire enkoko balunde babere mbyalo. No, si mu byalo. Kyawukana nti Lugonvu being nesi ye muntu agenda out. Lugonvu ye muntu abera nnyo ne parties eziri waka. I do invite my friends and having a fun at home. Nti totera kusanga Lugonvu ngagenze out. Mama nyinza obutamutwala out. Naye sente zinamundi mututemu out mfuba okulaba ngambako ne kyemukolera. How should we appreciate our parents? To the best. How? Like tubakolere ki? Because at times you feel mama abafu, si ba mama abazadde abafu nga kulaba nga wagulidde omukyalo olugoye nanyiga. Katugulwa kyo mugamba tuwangulidde olugoye. Nedda nga alulaba ngezeza ngaalaba. Okitegeera waliwo abazadde abafune bbuba n'obujja naga kakati anti nze mbirabe ate waliyo nsikiriza nti abazadde bonna balungi waliyo n'ababi ngokera ku makyo okulaba nze waliwo omwana yazimba buzimbi nyumba waka mama nanyiga nange olina okunzimbira bwetyo nze bwotanzimbira eno omukyalo nzijyayo nange ntwala mu kibuga mama n'afuuka obuzibu. You get me? Ate olina ye aba muki aba mubi kubanga ebitwagaza ba maama nabigambi ebitwagaza bamasikwe okuba nti yanzala kyekyokka naye kwe okuba nti nze njitwala nti maama ye muntu asobola okungumira mu mbeera yonna maama ye muntu asobola okulaba nti sinnalya nange taata n'agamba tokola kitofaayo ojja kufuna omukyala ye muntu gwogenda okulumya enjalo wiiki bamulimbisa ekindaazi ekyebitaano agenda nti newankubadde nkwagala nnyo naye obufuta bwe bukuntamiza ekitegere Simanyi musajja omwava atama. Yatama. Tibuli lwayogera owulira ng'avuya akabalumambiro. Kati abakazi mutwagala tuli bulungi. Era wagenda okundaba nga ndabise bulungi. Bino byonna bye tulaba mu firimu z'ebi Nigeria, musimanyi omusajja yakubanga bloka, omukyalo omumbeja bya kisiru tebiriyo. Omukyalo omumbeja najja n'amusanga ng'ali mu kirombe ky'amatoffaali n'amukwatako n'amugamba vayo ne bakuba bonna amatoffaali najjamu bwikadaali nadduka mu lubiri najjewo. Abasajja temwesiriwaza tosulangawo omulimu lwa mukazi omukazi akwagala oli bulungi bwoba oyagala okuwangaza n'abakazi tukole sente we make money ne tukole obuvunaanyizibwa abakyala naye omukyala alina sente anyuma trust me tosaba this petty naye bino byonna bijja nti omukyala obudde bwe obungi buyina kuba waka omwami obudde bwe obungi buyina kuba ku mulimu lwaki nti ffe abasajja tubeera bamaneja ba ku mirimu mwe abakyala muli bamaneja ba waka obwamaneja bwenjogerako nti ku mulimu nsobola okubeera omunene naye omusajja lwona akkiriza ofuga amaka ogenze ffe tubeera bisirwe waka abasajja bangi abanene babakuba empi naye amaanyi go gateeke ku mulimu gateeke mu kampuni omukazi buli lwakunyiza buli lwemuyomba todda wakasigala mu kampuni yiyagaziya empire omukazi asobola okukuleka osigaza bizinesi zo omusajja tadiba n'omukazi tadiba asobola okudiba omukazi si generation eno ekibuuzo kyemanyagala obuuza Mr. Lugonvu kitono kyekisembayo kyemubuuza then today fe abamu tukolera mu companies ezimu ne babawa insurance cards ku mukyalawo maamawo omwana naawe ne bagamba ogenda kuleeta kaadi eri atwalayo abantu omulala igwe n'omuntu omu family member insurance card yetukuwadde eno cover gy'olina yiyo ne relative omu wandifobyenga nnyo okulaba nti maama wo tekikwetaagisa kumulabirira
ng'osinziira ku essential buki obwo obulala obujja kola nnyo ssente olabirire maama wo oleme muteeka ku mbeera yakujjanjabirwa ku insurance yo ekyo maama tulina mulabirira ku birala tetumufuula that cheap n'omukyala yennyini tomufuula that cheap naye ate omwana nsobola okumusa ku insurance nate nze mpagira nnyo omukyala agende ku kaadi batijja nnyo ntoyo gumuluma anti kati olwagyonoona olwagyonoona. Wow, this is a good show, and it's so serious. We are comparing the four things. Yeah, husband. In fact, kankigambe kino. Abakyala. Omukyala ali mu nnamba emu. Muche. Mu bulamu waffe abasajja. Okay. Naye ate si gwe tusinga okwagala. It's confusing. Yes. Omukyala ebintu byonna by'okola, omukyala alina okuba nga ali considered. Okay. Buli kyokola omukyala alina okuba nga ali considered kubanga gwobeera naye togezangako creatinga luwonko lwa gundi awo alina okuba nga ali considered kyokka teweemalangamu olw'omukyala kubanga anytime akulekawo ebintu bino ebisatu bisobola obutakulekaawo obutakuvaamu omulimu teguli kulyaza amaanya teguli kulimba okola tekuli kulimba Sharon maama wo tali kulimba abaana bo ne bali kuba kukyaya balisigala nga babo naye omukyala balisigala nga babo kyekiri kye nagambye nti taata tofunanga omukazi n'akukyaya abaana bo ne bw'abanga maama we oweeri eyakuleetedde osobola okufuna omukazi omulala n'abaana bano ne basigala eri oba ne bajja naye babanga babataddeko boundary nga tebasobola kujja buvunaanyizibwa bwo tebakyayagala kuwuliza genda ku ssomero nze kati kankubuulire omusajja nsobola okutambula obwereere olw'abaana bange nti ne bwe kiba kineetaagiza kujja mu kibiina nga mugenda okusanga mwana wange njogere naawe ku lw'omukano gwe neetaaga ngenda kikola ne bwonvumira mu ssomero ngenda kikola naye ate omukazi genda kukunona ku mulimu simanya wano byenzije ku mulimu era omusajja omu yaŋŋamba ekintu kimu nti ng'oyagala okubeera omusajja w'obuvunaanyizibwa tononanga mukazi ng'anobye ekimu ku biraga obunafu bwe kwe kunona omukazi ng'anobye bw'aba agenze kitegeeza ne bw'onaamunona asobola okuddayo era omukazi buli lwanobanga essira lisse ku mulimu n'abaana kitegeeza nti anytime akulekawo kino kyakoze alina kingi kyasobola okukola ekikola ki ekikulesaawo kakati byonna mu byonna mu mbeera yonna omusajja ow'obuvunaanyizibwa ng'oyagala okufuna emirembe mu bulamu abaana tewali mukazi akolimira musajja ne bikwata nga maama bwe bikwata tonyezanga maama we wa mukazi mukulu lugonvu muzaala ebweru abaami wamu naffe abakyala okay awuse nosanga n'abaana bange naye ne musanga n'ababo ababo nga mukyalawo yaba ina mama waabwe nosanga nze Sharon ngoluso basiina obanga nnyina kati omukyalo ono alina abaana n'afuuka ekizibu calling all the time omwana abaana balwadde abaana kino limit kyalina okubeera awo when you separate ne mama w'abaana bo nojje wange what boundaries do we need to have okwewala those calls buli lweyawukananga n'omukyala gw'olinamu abaana making nga sure nti mu creating avenue osobola okuyisa obuyambi bw'abaana ezo bwe mubanga mwawukanye ezo cause ate in fact kino kya busiru nze ndaba abakazi bangi noyawukana n'omusajja notandika omukolimira okolimira baana yagalanga noyawukyawagana n'omukazi notandika omukolimira okolimira baana fubanga nnyo okulaba nti mukyala we ali bulungi gwe wazaalamu abaana kubanga n'abaana bagenda kubeera bulungi maama w'abaana bo bw'abeera obulungi n'abaana bagenda kubeera bulungi abaana banaaba obulungi tebajja kulaba taata ng'avuya taata waffe yayo nonekaddamu tumuyambe taata okitegeera fubanga nnyo okulaba nti wadde okyawaganye n'omukazi musabire bulungi fubanga nnyo okulaba nti wadde okyawaganye n'omusajja tomukolimiranga naye kino kijja ekintu kwawukana nze nkiwa respect so what limits do we have yes restrictions nti musigale nga muga nti alina abaana bange goyina okusasula school fees oyinza okuba ng'ogendayo bugenzi n'osasula taamu oba mwaka mulambu oba taamu ng'ogenda ku ssomero waka ku mulimu gwe ku ssomero kisinzira kubanga biba mirundi ebiri nti ate kaakati tekigaana oyina ocreating avenue okulaba nti communication togezangako okutta communication y'abaana ate mmwe abakazi nkikuddiramu oyagala okuwangalira mu bufumbo
teweekolako nnyo wadde twagala abeekozeeko byonna bikole naye ekisemba byonna byokola okufumba n'oboobeza okufukamira okukola biki byonna bikole naye kababeere bennakuzaala mu bw'otayagala abaana benkuzaalamu sikwagala bonzadde musawo tabaagala gyekiri nze mbalabe bangi nkirabye bangi omukazi n'afuna ebbuba ku baana be buli kaseera ayagala nzije naawe ntambule naawe nze ndi wali maama we kimanyi mayinooza njagala gula iphone njigule naye daddy naye iphone yeki you're talking to a young kid atamanyi na value ya sente onesewo nze mukyala we tuli emmere ki hey katwashi abasajja naye byonna ekyo gamba nti muyina komawo in communication in fact muyina bwe mubanga mwawukanye let's cut the communication mugikatinge naye bwe mugikatinga temwekolako lutalo munoonye mwe ababiri butya mugenda okusigala nga mulabirira abaana bano munoonye mwe ababiri bwa mugenda okuzimba abaana bano mubakuze ekyokusinkana no bwe muba mwawukanye abantu nga bayawukanye ebiseera ebisinga okutuuka okwawula obufumbo kitegeeza nti feelings ezo tezikyajja bibeera bingi ebibaleetedde ebyo ate n'ekirala nti osanga omusajja tokkirizanga olw'okuba abaana bali wa mukazi bwe mwayawukana ennyumba ebakube buvunaanyizibwa bwe okulabirira amaka abaana abo gye bali buvunaanyizibwa bwe ennyumba evaako akasuli okugitereeza yes Sharon mbadde tuli bafumbo wannemesa olw'empisa zo embeera zatulemesa abaana bo basigaza mukama nyambye nfunyeyo akayumba kange akaziga akalala kenzimba baluumuzi 2 saagala kulaba abaana bange nga bagenda okukima amazzi buvunaanyizibwa bange bwe nfunayo akakadde okuleeta tanka nenjiteeke waka buvunaanyizibwa bwange saagala kulaba nga ntambulira mu tiles nga abaana bange batambulira mu nfuufu ng'ennyumba eno gy'ozimba gy'obikola yo oba nga ya mwami eyatutte nga yange bugende bw'omwami ate nze kati nyina ebbuba omwana wawe abaana bange tebagenda wa musajja mulala era bw'ofunayo omulala abaana bange bateeke ewa jjajja bw'oba ng'obatiisa okuba mpambeere nabo tobateekamu musajja mulala basajja kati bwe babeera ntata waabwe omuto omupya waakali omuto omupya ekijjujju kino ki-children kyemba nfunye kirabirire bano abaana bonsanze nabo buzibu ki I have a friend wakinkubuuza ekyo ekintu I have a friend ayina challenge omwami we yazaala abaana ebweru naye omukyalo ono ow'ewaka akisussa ku ssaawa nnyezi ekiro 5 halo Jovi ayagala kwogera sorry nyandyogedde ayagala kwogerako naawe ssaawa 4-5 za kiro omwana ayagala kwogera ne daddy we kati nze omukazi omusirusiru manyi nti bba wange yafuna omukazi omulala ssaawa 4-5 Jovi ayagala kwogerako ne daddy so they should call and talk to my husband nga njogera n'abaana bange ku ssaawa 4 ne bwe mbanga ndi ku mulimu wano which is okay kakati in fact kiri bwe kibanga kiwanise waggulu it's your responsibility as a man okulaba nti abaana bano yogera nabo emisana mulimu ebintu bye mutaagala kumanya naye ate nga tulina obikola waliwo kyenjagala omumanya nti omwana wange nno mulwadde it is okay omwana nga si wange notegeezako nti omwana wo mulwadde it is really okay naye okuŋŋamba nti okay birthday it is okay n'okujja ne bakubira essimu kiro kiro kikyamu kiro kikyamu no teyeetaaga help omusajja yalina okusettinga principles yalina okusettinga principles kyokka ate era kiri bwe kiti nti abakazi temufaanaganya magezi otegedde amuvinze on lwaki osigala ngaokunaye ate yamugamba nti nawasa olukyaka alina ekirowoozo ekisuubira nti asobola okuddayo naye abamu bakikola nga baagala naye tofunayo mirembe okitegeera naye wadde mba sikyagala kyokka ate omwana wange tasobola kundimandinga ku 8 ga nti nja kwogera naye nkya omukwano gw'omwana tegusula naye ate omwana akwagala that I want to see you saa 5 za kiro you drive your car and go see your child where eri mugundi anedda ekyo kyanjawulo ebya I want to see you naye ati bwabakera ku machine wange nti omwana wange ali bubi
kumwenda kati kankubwe n'obanga omukazi yafumbirwa wala ne manya nti omwana wange ali byali mu nnyumba njivuga ne muno ne mutwala mu ddwaliro guli gusigala musaayigo naye kino ekyo ganti okube ku munana okube ku mwenda kunyumya mbunyumya nedda wabula olina kati ate kino ekigamba omwana mwana wange embeera nkoye engeri gye nkukolerera ennyo mbadde nsaba tusobola abaana bano bategeera munnange mwe temukimanyi ne baba wa myaka ena mutabani wange mbadde gamba nti kakati zino essaawa naawe olaba mwana wange mbadde neebase gwe teweebaka njitadde nange neebaka itwogerenga emisana olaba otya mu mbeera ey'omukwano so si kumukola ki kumwegobako kati ono ye omukazi omutegedde nti obwongo bwe bwayiikamu amazzi muleke kakati gwe yogera na mwana era omwana ajjaga nti taata yaŋŋamba twogere mikyana kati era bw'onaakwata essimu eddako nomugaa nti mwana wange nga nayogera neŋŋa nti twogerenga misana ntya nti kati mami yakubye naŋŋamba njogere nawe ng'omanya nti ensonga za kikazi okitegeera awo nga toddamu zikwata kubanga mwe mwateesa n'omwana wo obudde kyekiri kyeggambye tulina ebintu bingi bye tusobola okukola n'abaana ng'omukazi otufuukidde ekizibu ewaka era tulabye abaana bangi ne bataasa bataata baabwe obutwa bingi mwogere n'abaana bano bano abaana bategeera oli ku Lugombe. In fact this show nkimanyi ekwata ku bantu bangi kubanga mu bufumbo bwonna mulimu okusomozebwa ate naawe ali mu bufumbo nga bino bye twogerako tebinakutuukako. Another question before we go. Bamaama bammwe bano lwaki bajja nnyo ewaffe nga temubazimbira mansions zaabwe ne batava mu maka gaffe? Kikyamu era oyo maama aba mubi. Najja n'abeera ewaka and you okay with it? Kikyamu nze sikkiririza nnyumba maama kukyala waka. Tajja? Maama wo tajja owanga ajje? Ate nazalawo tajja. Kati ani abajja ewa? Tebajja wonna babeere ewaabwe. Ffe tubakyalire. Bajja ewa olumu once in a while. N'ensiri ebyakatijjo. Nazala ogenda otya n'osula ku buko okumala wiiki 2. Bamaama bammwe oluusi muzimba ennyumba ennene n'omuteeka mu boys quarter wansi. Agagasajja gyegali agajja. I've seen those scenarios. Bw'obanga owulira nti oyagala nnyo nnyoko ali mu kyalo mujje mu kyalo ofune w'omuzimbi. Anti njagala abeere ku boys quarter nze nfulume nga mu kisenge kyange mama wange nga mulabeko ng'akuba enduulu nziruka. Kati anti mpulira kiri bwe kiti nze sobola kufuna mirembe ku mukwano gwe nnyina ku maama okwebaka mu bbangalo nga maama asuze mu boys quarter mba muvumye. Kyokka nsobola omuzimbira kyenkana ekifaanagane ka boys quarter n'ekimutere walungi ne musibera n'ekikumena ne mulabirira awo mba simuvumye. Tomulowooza nti okusembeza bamaama ne mubateeka ku mizigo ono ku boys quarter mangi nti olwoba omwagala nnyo olwoba omuvuma oba omuvuma oba omuvuma oba omuvuma. Kyabulabe nnyo okubanga maama bamubegerako bubegezi ku mmere oba omuvuma nga bamutegeera butegerezi kyanaalya. Funa wolabiririra maama bw'oba oyagala okufuna emirembe. Funa maama w'omuteeka omulabiririra awo naye tukkiriza kuba nti maama atajja abeere wano. Nze kati kankubuulira musole era mbiraba nnyo. Omwami yawasa omukyala n'atikwa nazaala w'omusajja n'amuleeta ewaka. Omukyala nga gwaleeta maama wa bbaawo? Omukyala n'aleeta maama we waka. Nze nazaala wange ku kitiibwa kyempa nazaala okujja ewange nze nfuluma amaka nze nnoba. Meaning si kyavunaanyizibwa bamaama baffe okubeera naffe. Ate sina bamaama baffe ne bamulamu eŋŋanda zino nti tubeeko ne limiti. You get me? Ate ffe abasajja oba tulina embeera eyaffe nti osobola okubeera n'omulenzi n'akeera ku makya n'agenda n'akola nadda. Nze nsobola kinyanguyira okubeera ne muganda wo omulenzi nesibira na muganda wo omuwala oluusi nga naye kisobola okwanguyira okubeera ne mulamu w'omulenzi okusinga omuwala kubanga ffe abalenzi tufa nnyo ku our own businesses naye ate mmwe ekitabakola ki ekitabaliiko naye ekisookera ddala kyaba maama bamaama bave mu maka g'abaana. Maama bava mu maka g'abaana. Maama buli kaseera olinnyirira amaka. Tutebeeza maama abeere eri yekka tulina wano ennyumba ennene ajje tubeere wano era ennyumba tukiteekemu abapakasi balabire faamu. Bw'abanga ali wala nnyo musembeza nti zikuwala. Zikuwala kiki? Sente zikuyita munange owulira zikuli bubi. Baboosi baffe bantegedde okumanya bwe tubeera. Basinike ebinnyo nno. We're talking about job, mother, kids. Kankubuulire najja kukola sajja kuleeta era nze mbalaba bangi abantu
ng'akeera ku makya nendaba boss nga interfering issues z'abakozi b'ez'obufumbo. Human resource. Issues z'ewaffe tozimanyirira. I need to know why are you stressed today okoze show. Yes, I'm stressed nkoze show naye si buvunanyizibwa labayo era nze mbalaba nnyo omukazi najja ku mulimu n'awaabira bbaawe kyabusiru naawe kiraga amagezi amatono ku mulimu webali nnyo omukyobodde mu maaso g'abakama abe oyo omwami wano yeefuula ekirala naye nze tandabirira bw'oba oyagala okusigala ng'okyabalibwamu amagezi totwalanga issue z'amaka ku mulimu. Nze si kyateeka nti olina okumanya mukazi wange nti bw'obanga oli mufumbo ng'oyagala omulimu otugambye oli mufumbo leeta mukazi gwo tumulabe otugambye oli mufumbo leeta bbawo tumulabe omulimu onguleka. Ate kankubuulire mwannyinaze ng'oyagala okufuna emirembe togattanga amaka n'omulimu. Ate bino byonna ofubanga nnyo okulaba nti owa nnyo amaka ekitiibwa. Nsobola okuba ng'ewaka mpawo essaawa 3 ku mulimu ne mpawo essaawa 21 naye ate nsobola okuleka omulimu nkwasaganya amaka gange. Nsobola okuba era obudde obusinga omusajja omutuufu obudde obusinga olina bbuwa maka amini bbuwa mulimu obudde obusinga kubanga omulimu ffe gye tugejjera olina bbuwa mulimu naye bwe kituuka ng'olina okusalawo ku maka n'omulimu sooka okonsideringa amaka ago. Amaka era nze tosobola kukeera ku makya nondaga nti otandise okuyingirira famire yange olw'okuba ompa omulimu olw'okuba ompa omusaala. So many bosses should not know about our personal life. Tumanye ebyabwe. Twagala tubalage nti mune ndi mufumbo omukazi maze n'emyaka 6 and this is what is happening mu maka gange. I'm sorry. Kino kyattima. Neze era sikiririza na mu mbeera yakuba nti kale contribution ebaawo naye sikiririza kuba nti okoze in fact nze nyina embeera gye ntreatinga mu companies zetukoleramu kubanga ndabye abantu bangi nga bava mu makampuni bebadde balowooza nti mikwano gyabwe ne babeerabira. Those are not our friends mu company, they are workmates. Kati nze nzikiriza ne mbanga ngenda kuteeka mukolo ku mulimu nsobola okugyayo abantu bano babataano. Nsobola okutegeka omukolo contribution sijagala ku mulimu njagala mikono gyange egy'ebbali. Nsobola otegeka omukolo ne sibagamba mwe bakozi bannange singa nzula nti mulimu ali worth kuba mukwano gwange. Omukolo si gwa company. Baina cheta yakikoze isemu batono nitugamba yinga iseko tabala kiki. Temuli balabe bange. Twaina budget gye twasonze wadde. Bw'obanga otunuulidde nti abakozi bane bagenda okukolera omukolo guleke bajja kugeya nze mbirabye bingi bye byabintamya. Oli akuwa emitwalo 3 n'atandika okugeya ku nnyambala. Twakolera omukolo. Gomesi yayambadde naye emitwalo 3 gye wampa gyali gipangisa Gomesi. Ekisuuti kye yayambadde wampa emitwalo 5 gigula essuuti. Nedda kyeŋŋamba tolina kyokoze naye otandise okunjajinga. Abamu ku bakozi ekibaleta ku mikolo gyaffe ne mu life yaffe si kunyumirwa kugeya. Ajanga alinga alina ka notebook mu mutwe wano. Emmere bye baleese walebe ekikazi ekyabadde kigabula. Eyagabula ku gugwe yali ayambadde atya? Yayambadde apron. Ate abasinga okugeya beba batakulanga mikolo. Yalaba Gomesi embi, yalaba omutimbi bwali omubi. Tafuna ngayo namugamba njagala kuwasa nenga yasinga okukola ki. Walabye Gomesi gye yabadde ayambadde. Yaleese ekigoye yenanga ajeebye. Ku gugwe wayambala etya? Engato maji yabaddemu ku mukolo gyakoleramu bulijjo. Ng'okugugwe wagijjawo eyo tulagirire gye wazze gyewakisa. So twawula emirimu n'amaka. Ku end tugenda tumalako omwaka. Company esinga zikola end of year parties. Sikiwagira okuleeta mukyalawo. Nekibuzo mande sinakimalayo. Good to go. Era omusajja akkiriza omutwale ku pate ya kampani yammwe musiru. Anti batugamba come with a friend. With a friend. Kwata mikwano gy'abawala. I want to go with my man. Fetwirazibu nnyo ze tondeeta mu kampuni. Ejatuukeyo olabe ka sugar ogambe kangene enno kano. Leave alone sugar. Omusajja ogenda ku kampuni omukazi gy'akolera muyina love yakatijjo naye bya kidongo. Ogenda ku kampuni omukazi gy'akolera n'osimba wakamotoka ko n'omenya n'omutombo omulinza nnyuke. Emmotoka bwanga mukazi woddayo naye giparking ebbali. Bwebanga kampuni eri mu kikomera mugambe ndi wano wabweru. Kituyamba ki?
luona amale ennaku 3 nga tomunona lwe bagenda okumanya nti mwayawukanye nze Sharon okubanga tubadde bafumbo ne twawukana saagala nsemanya nti twayawukana kibeerewo sigaza respect yo sigaza respect yange nakigamba nti ne bwekwatira mu bufumbo nenkusanga mu nnyumba n'omusajja nkola ekintu kimega nti badde nkusaba fuluma era osigala obuuza nti lugonvu ki ekyakwawukanya ne mukyalo oyo nti she's a good person mama w'abaana bange kubanga buli lwoswaza bbaawo oswaza baana buli lwoswaza mukazi wo oswaza baana kaakati kino kyemukola ekyakatijjo nasikaali n'akumanya nti oyo yebba waawe the husband has come Sharon your husband is down in the basement nobeera nga otandise n'okumanya mikwano gya mukazi wo ku mulimu ontegeera Sharon si kyakatala nti nze nyina okumanya gy'okolera seetagana kumanya boosi wo era saagala kulingiriza mbeera gy'okoleramu eyo eyinza okundeetera okunyiiga naye mwena okumanya makazi enfuna omwezi tekinkwatako nze omusajja tekinkwatako lwaki nze nzikiriza nti sente ezo zizo lwakuba kinnuma nnyo okulaba ng'okola nga tolina kyolagawo tubikolera waffe gyebiri kyabulabe ate bwe bulumi abakazi bwe mututeekamu nosanga omusajja ng'akasente konna kaafuna akasawo n'aweerera abaana n'asasula bills eddwaliro n'asasula amasannyalaze n'asasula apartment nga gwe omusala gw'ofuna ozimba mizigo musasula apartment ngeze oba room yonna gyemusulamu naye nga nedda ngambe nosasula akazigo njogedde just apartment naye nosasula akazigo byonna nga gw'osasula bills n'okikiriza nti obuvunanyizibwa bwange naye ne wayita ebbanga lya myaka 2 ne baga nti egyo mizigo gya mukazi wo nga tewaŋŋambako nkolera abaana bange lwaki nkugambako it's my money and my kids era bwe byekyo bwe byatandika nammwe abasajja mbakubiriza mubanga yenkola naffe tukyuseemu tuzimbe amaka tufuneyo n'ebyabaana naye mwe mubikola we come to discover a lot of things bazadde bamwe babitugamba ngaki a mother can tell you Sharon muli awo munyume bannange ekikomera kyali kyaggwa bamama bammwe tebasirika oba mulema alifanyisa okulaba muli mutyeye bannange muli omusajja agenda kankubulire gwoleetera omusajja w'okukweka naffe mutwetera tukweka kankubulire kino omukazi bwenkubala kyoli waliwo abakazi ng'asobola n'okumanya sente z'oyina osobola otula n'omukazi ne mubala obukadde n'obukadde bw'ensimbi naye ne wabawo omusajja nga ne waba alina zaalese mu musawo empala agenda nayo mu kinabiro n'agiwanika omumala ozibala n'akola atya embala obukadde n'obukadde n'agamba kankubulire n'abasajja okulaga obulazi ku sente sooka okkiriza ekyo naye kubanga maze okulaga nti nzirina kitegeeza nti wenkwanikira sente zennyina mba nzikiriza omanja accountability ntegerekese abasajja tebabalaga sente kubanga tebagala mbabanja accountability nze bwendeeta ekisawo nega nti mpaayo kawayini mpaayo girasi ya wayini nawe nywayo girasi ya wayini naga kati gula ensawo eyo wow bwe bugambo bwamwe noga kati balanga bwendaba ezigwamu kitegeeza nti nkutadde nkufudde part of my money kakati era ekibuuzo ekirako nti kaka tuzifunye tugenda zikolamu ki okitegeera omukyala yenna ategeera kyasooka okubuuza tugenda zikolamu ki nti kakati nali gambye nti nali njagala kumaliriza ennyumba yeeri tugizimbe tugiteekemu abaana bano okitegeera nkigamba ebiseera ebisinga ffe tugenda obabuuza okusalawo nga twasazeewo dda ate ye musajja omutuufu era omusajja omutuufu bw'okkiriza ennyo okutambulira ku decisions ez'omukazi ogenda ggwa kubanga abakazi they can even be driven by their mikwano the friends the peer groups around us nze mukwano gwange basooka kugula mmotoka nga lwekyo ffe tugula mmotoka basooka mwanjula era bangi bagamba nnyo nti nze omusajja kati nze nyina ebintu byenjagala Sharon oyagala omwami lwagenda okugula emmotoka muzibale mugende mwenna mu bondi olonde ne kkala ntegeerekese olonde ne kkala sagenze gigulira gwagula ya family oba yiye naye kale beyamwami ebayammwe olonde ne kkala naye ate nze nyina kyenjagala nagendedde ku booda gw'owulira otya nagendedde ku booda ziba saawa 2 ng'oluddewo okudda nti nzija saawa 3 ng'oluddewo okudda nti nzija ziba ziwera saa kitundu nga nkuba eŋŋombe y'emmotoka happiness eyo ze njagalani those simple surprises yes
emmotoka yani yaffe ndabye ffe twagala nnyo omuntu ogwo ondabye gituule mukuni nenkuvugamu awule kubanga nawe okimanyi nti enkya tugenda kugula mmotoka luli tugenda kubanga mmwe temusirika luli tugenda nonyoomya n'emikwano bwe zibula era nkugambye enna enkyagireeta nti sente yagenze nazo yali gundi yamututte bagenze bali mu bondi wali n'abakyemufe tubasindikayo kati nze naye kenyini njagala neyomanga ngenda kukugulira kamotoka si kugamba nti jangu tugende olonde gy'oyagala nze nnyina okunnondera nondeetera kiringa okuga nti tugende nontwala nti tugende olonde esaati gy'oyagala oba tompadde ekirabo oba ongulidde just naye njagala nnyo nakulese waka tokikkiriza nakikkiriza katwempala nkugamba londe esaati mba sikuwadde ekirabo obaolidde nze ndetera akasaati nkasange waka kyekirabo awo mba sigulidde ma nkuwadde ekirabo kati nindako Sharon mubaawo agenda kukugulira dress nakutwala nagamba nti londa I fit in nendaba kyabuvunanyizibwa nnyo bbaawo okubanga amanyi sayizi yo ne favorites zo kimufuula omwami w'omulungi era abaami abasinga obanga olina kyobula ku mukazi omuga nti nenze emmotoka ebyo ebya bulaaka byantama omukazi gati emmotoka ya bulaaka nnungi nze I love black cars nomanya favorite nobeera nga mulaba kuguno agagamotoka gaaze nnyo naga naye bulungi nomanya kyakola ki kyayagala nogenda okukireeta kati wow yalonze ekintu kyenjagala naye tuba twabajjamu dda information nga tomanyi bye mwagala yalonze kyenjagala Sharon owulira otya omwami w'okubanga oli waka golowooza oli ku mulimo ali ku mulimo oteekateeka bummonde bw'osiika otaddemu obunyaanya ogenda okulaba nga zino ekitereke mulimu dress ennungi n'engatto abangulidde era nga kirabo naye gongamba nti essaati bwontwala nono afitingamu kiba kirabo olwobongulidde tekiba kirabo wenkuleetera ewaka kiba kirabo oh my god nga sisuubira nabiso katontwala ku shopping oba ongulidde ndeetera wano ewaka kiba kirabo osanyuke tontwala kulya javas gitumye wano kirabo kiringa okera ku makyo ogamba hello are you at home? Yes, I have your surprise. Yes. Just come and deliver. Kakati olavuga nti I have your surprise. I start raising my instincts. Oyinza n'okulowooza ekinene ngaleeta ka chipu ontegeera akutaddemu expectations ennene golowooza kyawansi naye nzija n'akasawa tokasuubira nenkakuwa naye bwe gamba nti I have your surprise nga ndeeta saawa gojja kulowooza dress oba iPhone 30 webale nnyo tuve wano. Wow, oh my god. Sharon, this is the best show ever. Really? Oh my god. Of course they will tell us. And now they are telling us really to you. To me it was so sensitive. Tujizemu according to me. Jizemu according to Chichi and Sobolo Sala Onga in relationship. I have my dad, my mom. Mama Talim, sorry. I have my dad. Mama Angejali Batalim. I have my dad, my husband, my child and my job. I love my job. Because gwe gumfulo kufanana bwenti. Ate nfaanana bwenti because of my husband alabenti. Yes, you know mchala alabiko bulungi. So if I have my job, I have my man, I have my dad and my kids. I have a complete life. Basi na chengola chene mulugunya nenga musule bulungi mweraba my page Sharon Mirembe TikTok bubayo obunyuma nno Sharon Oja kujigiriza TikTok enyuma sijimanyi nno enyuma okimanyi sina TikTok toli mu generation yeno kati gwe era kikikyombuza nti osobola otwala mama out abana twala mama babwe out eze kakati okutwala mama wange kankubuulire amusole okutwala mama wange out nemulinyisa ennyonyola si kibi nkyagala yes nemutwala nemugulira ebirungi nenkola ki bwe mbala nga kiri wathe bukadde butaano nzimbamu ekikomera kya maama watanga buli kimu akiina kiki osobola mukolera bwe kibanga buli kimu akiina nnonyayo ekirala kalefayo Eva nakubuuza how can you appreciate your mother? Endless. You can't. I can't. Twakyo sobola kwa nogamba ddala kino mpulira mukoledde. Era nga bwe sina kye nsobola kukolera mwana wange ne manya nti mukoledde. Era nga bwe sina kye nsobola kukolera mukyala wange ne manya nti mukoledde. Era nga sina lwe ntuuka ku mulimu n'enkola ne manya nti kati mmaze leero. Ebintu ebyo biri endless. Buli kaseera. Wow. Biri endless. Nange sina kye nsobola kukolera taata wange ne ngamba daddy, I've given you the best. No. But again,
Mukama kyasobozesa kye tukola for now. Mbadde Sharon Mirembe, my page Sharon Mirembe, TikTok Sharon Mirembe. Oli ekirala? Tewali kirala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, omwana wa taata. Shoye olwaleero enyumide. Njagala nnyo life eri real. Abasajja tebabalimbanga abakazi, zomanyi ndi w'amazima. Omusajja takulimbanga nti asobola okwagala okusinga bw'ayagala abaana be. Era bw'ozuulanga omusajja nga akwagala okusinga bw'ayagala abaana be, takwagala. Ne bw'ogenda omuzaalira talibaagala. Naye nga tutimba ku mikolo. Mutuwe emirimu abaddeyo, graduation zitandise, a lot of functions are there. Naye tulina functions nyingi. Starting November, starting next week, bagenda tikkira. You have a graduation party, you have a kwanjula, embaga, any function. Propose, you want to surprise your lover. Contact us. Naye amaanyi gaba mangi. This girl. Vibe ceremony events. Tubagala nnyo. Thank you very much, Sharon. You're welcome. Ngambe ekintu kimu. Be you. Bw'oba oyagala okuwangula bulamu bw'ensi eno. Beera gwe. Tokaka bbaawo okukola ky'atayagala kukolera. Tofoosinganga bbaawo okukola ky'atali mwetegefu kukola. Ajja kukikola naye nga tabadde mwetegefu kukikola. Ajja kuba takikoze. Tokyayanga bbaawo abaana be. Tokyayanga bbaawo bazadde be. Tokyayanga bbaawo omulimu gwe. Kubanga naawe akwagala nnyo. Wow. Mbagala nnyo.